asanyusa wonna mu nsi entukuvu e Vaticaani ne mu ekereziya w'Omukama mu nsi yonna abalangira b'ekereziya balonze Paapa omujja. Robert Francis Prevost Martinez kirangiriddwa nti ye Paapa omujja. Robert Francis Prevost Martinez yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda omwaka 1955 era we bamulondedde ng'aweza emyaka egy'obukulu 69. Robert Prevost yazaalibwa mu kibuga Chicago eky'essaza Illinois erya Amerika wabula yafunako n'obutuuze bw'e Peru. Alonze erinnya Leo okumuyitibwanga era mu mbeera eyo waakuyitibwanga Paapa Leo ow'e-14. Mu byafaayo Paapa Leo ow'e-14 ye Paapa asoose okulondebwa ng'ava mu kitundu ekya North America. Paapa Leo yamala emyaka mingi ng'aweerereza mu kitongole ekyabakkiririza mu St. Agustino era obwa kalidinaali abadde yakabumalako emyaka 2 gyokka anti yalondebwa Paapa Francis kaakano omugenzi juuzi mu mwaka 2023 ku bwa kalidinaali. Paapa Leo yabadde akulira akakiiko akasunsula abeepisikoopi b'ekereziya w'Omukama era ekifo kino nakyo kyamuweebwa Paapa Francis mu mwaka 2023. Agenza okulondebwa ku bwa Paapa ng'envuuvuumo nnyingi nnyo e Vaticaani nga ziraga nti ekifo ekyo kimugwanira era nga bamukazaako n'erinnya erya Paapa Bile nga lino litegeeza nti bwe katali girya. Ku ssaawa 1:05 ez'akawungeezi ka leero wano mu Uganda, omukka omweru ogubadde gulindiriddwa n'amaddu okuva olunaku lw'eggulo gufulumye mu kisenge ekya Sistine Chapel. Bakalidinaali mwe baggaliddwa olw'omulimu omunene gwe baddeko ogw'okulonda Paapa omujja. Ekiri mu kibangirizi ekya St. Peter Square Kijobi, enkumi n'enkumi z'Abakristu zijaganya olw'amawulire agavudde mu kisenge ekyo n'olw'okulaba ku Paapa omujja agenda okusumba ekisibo kya Kristo. Paapa Leo ng'alangiriddwa essanyu libuzeewo katono okutta Abakristo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Kaakano Ssaabalangira w'ekereziya omulambika omutukuvu Paapa Leo ow'e-14 ayogedde ku mugenzi Paapa Francis era ne yeebaza bakalidinaali olw'okumulonda. Mu kwogerako okusookedde ddala Paapa Leo ayogedde mu nnimi bbiri okuli Olulatini n'Oluspaana okwebaza bakalidinaali abamutaddemu obwesige n'okutendereza ab'essaza ly'e Peru gye yaweererezaako. Mu bubaka bwe obusookedde ddala Paapa Leo agambye nti olugendo olw'okutuusa ekereziya mu nsi Katonda gye yagitegekera bateekeddwa okulutambulira awamu. Akaatiriza enkola za Paapa Francis gwaddidde mu bigere n'agamba nti obuntubulamu bwetaagisiza ddala okuyungibwa ku Kristu akole ng'olutindo olugatta omuntu ne Katonda we, kwe kusaba buli Mukristo asabire munne okuyungibwa ku lutindo lwa Kristo. Aiutateci anche voi poi gli uni gli altri a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per
per essere missionari. Oye Papa Leo omujja. Ebigambo bya Papa Leo bitandise na kwagaliza mirembe eri abakristu mu nsi yonna era ne bikomekereza na kwagaliza mirembe buli mu Kristu eri buli mu Kristu okuyita mu Kristu oyo omuzuukivu. Mu kuwumbawumba azzeemu okusaba ekereziya w'Omukama afukamire asabe Maliya omubeererevu nnyina Katonda amufukeko emikisa gye mu lugendo luno era bw'ati akulembeddemu essaala esembyeyo enduulu n'esaanikira Vatican yonna. Obwakabaka bwa Buganda butendereza emirimu egyakolebwa omugenzi ow'ekitiibwa Ambassador William Solomon Matovu mu Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliramu mu myaka egy'olukumi mu myaka egy'olukumi okutuuka mu myaka gy'aviiridde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka egy'obukulu 86. Omugenzi ow'ekitiibwa Ambassador William Solomon Matovu ng'abadde ku lukiiko olw'okuntikko olw'ekitongole ekya Kabaka Foundation yava mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokutaano oluyise era aziikiddwa leero ku kyalo Mpala mu ssaza Busiro wakati mu 10 z'abakungubazi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza omugenzi olw'obuvunaanyizibwa abadde nabwo obweyolekedde ennyo mirimu gy'akoledde Obwakabaka, ekika kye n'eggwanga lye. Ekyamazima Ambassador William Matovu atusadde nnyo naye tumufunyeemu kubanga atubuulidde ebintu bingi. Abalala n'obimanya bimanyi nti babinyumya na kubinyumya akugamba mwakoze ensobi naye ekituufu takikubuulira. Kakati ekituufu tunaakijja mu bire kitugambe yabitugambye buli tubali tukola ekintu nga si kituufu ng'akubuulira. Buli lw'omunoonyako ky'oyagala okumanya ng'akikubuulira. Kale tumuganyuddwamu nnyo. Tumwebaza okwagala ekika ekyengabi. Omusajja ng'ono yasooka okufuna digiri mu ssiga ery'amateega ebyekika teyandibyerabidde nga muzunguwala mu abayigirize muzunguwala naye ebyekika ng'abiriko era mubalaba baweddeyo kabonero akalaga nti abadde musaale mu kika. Tufube okubeera nga ye bw'abadde ebika byaffe naffe tubiweereze. Aweereza Uganda bambasada baabano bonna baweddeyo. Ekyo kirungi kitegeeza nti bw'obeera ku mulimu gukole ogunyikize. Aweereza kabaka we leero n'ayogera ki? Mu ngeri emu Katikkiro akubiriza bannayuganda okwettanira okuwandiika ebitabo n'okusoma ebiwandiiko basigale nga abasigadde ku nsi basobole okubajjukira. Abantu bangi batya okuwandiika nti banaawandiika bajja kubaka babiwakanya nabo bawandiika ebyabwe. Era mu kuwandiika ekitabo ojuliza n'ogamba nti oli kye yawandiika Matovu yali yeddiranga naye ono yamuyita wa mutima gwe n'okitereeza. Era ebitabo bwe bityo bwe bibeera bw'obaawo kye weekengedde ng'okisabika kubanga mu kuwandiika oluusi wabaawo bingi by'otasobola kwasanguza. Kisabike bw'oba wamira ppini ng'okikubawo. Era ebitabo bingi birimu ebintu abantu bye beekanga naye oluusi okwegendereza nakyo kibeerawo. Era kikulu nnyo bannaaye kambabuulire tuwandiike tusaabulule ebyobulimba nkumu. Kati bw'bajjawo Obwakabaka bano bw'obote ne bayogeragera ebintuntu ne bateeka ebintuntu ne basomesa abaana ebyobulimba naddala ku Bwakabaka nga balimba. Buvunaanyizibwa abafu ab'omulembe omutebi okusaabulula ebyo ebyobulimba. Omukolo ogw'okwerekera omugenzi gwatandise na kusaba okukwebaza Katonda olw'obulamu bwe era nkwakulembeddwamu omulabirizi wa Central Buganda yawummula kitaffe mu Katonda Jackson Matovu ng'ono yasabye abantu n'okusingira ddala abali mu buyinza bakomye okutulugunya abalala naddala abali mu byobufuzi. Eyo ye ripoota erijja okutuuka nayo mu maaso ga Katonda. Ejja kutuuka mu maaso ga Katonda. Buli muntu nga alina ripoota esoma bw'etyo. Nti yandibadde mulungi naye yanywa nnyo omwenge. Ekibanja yali afunye ekirungi senga yalima yandigabadde agagawadde naye teyasaayo mwoyo kulima. Yanyiikirira nnyo okuwasa. Alipoota bwetyo. Olwekyo mikwano gyange njagala okubasaba nga tugenda okuziika mukulu wange ono omuntu agendenga yekono kifuba bw'ayisizza mu nsi muno. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika n'omubaka wa Paalamenti Charles Matovu beebazizza nnyo obuweereza bw'omugenzi obukyusizza ekitundu kyabwe. Ne twebaza Katonda olw'okumutuwa naye ate ne twebazira Katonda olw'ebyo ebirungi by'atukoledde ne tusaba gy'agenze atusabire Katonda asobole okutuyamba tuteekewo embeera bo mwe baakulira okusobola okutuuka ku ekyo kye batuuseeko n'okuleka abaana ab'ensa era tusobole okununula Buganda ne Uganda. Ekyamagezi ennyo kye tugenda omufeerwako
kyakadde kano wakati abantu we bayitangamu mu kusoomoozebwa tagenda kuba naffe ng'era kekadde ketulimu ak'okusoomoozebwa ak'okuwambibwa entakira ak'okubuzibwawo. Omukulu w'ekika ky'engabi ensamba omutaka Lubega Nsamba Lukonge Salonga Logius Magandazi akiikiriddwa Katikkiro we yawummula omutaka Constantino Kiwano Mulyanga era ne yeebaza omugenzi olw'emirimu gy'akoledde ekika kye n'awanjagira abaana b'omugenzi okumulabirako. Ambassador Matovu yaliko omubaka wa Uganda, Bungereza, China, India, Congo wamu ne Russia n'amawanga amalala. Yaliko omulamuzi mu kitongole ky'ensi yonna mu kitongole ky'amawanga magatte era ng'ono aziikiddwa ebikonge bingi okuva mu gavumenti ya Uganda ne gavumenti y'Obwakabaka okuli Nnaalinnya Sarah Kagere abaaliko bakatikkiro wa Buganda okuli Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Sendawula, Oweekitiibwa Engineer Jebbi Walusimbi, baminisita ba Kabaka, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, bannabyabufuzi, abakulembeze b'enzikiriza n'abakungubaza balala bangi. Poliisi eyiganga ewaliriziddwa okuba amasasi mu bbanga n'omuko ogubalagala mu balonzi bannakibiina ky'NRM e Bukaayi mu ggombolola y'e Nakalama abadde bagenze okulonda abakulembeze baabwe ku kyalo. Abalonzi bano babadde bawakanya ekyaba akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM eyiganga okubalagira batambule bagende balondere ku kyalo ekirala eky'Emagogo. Abantu bayidde wano oluviirero kumala okulonda baidana abeesulukole batandika otukwatiya gaasi aye tuli banivino okusinziira kwa LDC oweiganga batuli banivino okutulwanisa chairman waife wa ku kyalo ng'ate n'abaira atukuma ku kyalo eky'Ebukayi baatwala balondera ku kyalo kye tuteidi ekyene waninga atengeke tulina kalema. Mu mbeera eyo ssentebe w'ekyalo ekyo Kiranda Mike asabye abalonzi bakakane kwe kutumya n'abakulu ab'ebyokulonda ku kitebe ky'NRM okugonjoola ensonga eno bunnambiro si kulwanga n'akalulu akanaddako kabamu vulugo. Ate okulonda kwa NRM ku kyalo Mulago mu disitulikiti y'e Mukono mu kibuga Mukono Central Division nakwo okuzzeemu okusazibwamu olwaleero abalonzi nga balumiriza abakulu mu kibiina ky'NRM okwefuula bannakigwanyizi abatuuse n'okujja abantu abamu ku nkalala z'abalonzi. Omusasi waffe Prose Nalugo. Ekyaviirako okulonda okuyiika yali avuganya ku bwa ssentebe Ramadan Lubowa era nga yakiikirira baliko obulemu ku Mukono Municipality ate obutalabikira mu register y'ekyalo Mulago ng'erinnya lye eryasangibwa ku kyalo Kitega lyagamba nti mu kutereeza enkalala yali yakyusa nga wano etteeka liba limukugira okuvuganya mu kifo kino ekyatabula abawagizi be okukakkana ng'okulonda kusaziddwamu. Olwaleero akulira ebyokulonda bya NRM mu Greater Mukono Esenga Samuel ayingidde mu nsonga zino nga bano basoose mu kafubo okukakkana nga Lubowa akkiriza ebyokwesimbawo abiveeko era n'asaba abawagizi be okukakkana. Oluvannyuma akulira ebyokulonda mu NRM Mukono Benon Sekanyo agezezzaako okusoma amannya gaabo abagambibwa okuba nti balina ebifo bye bavuganya ku kyalo kino wabula nga abatuuze babiwakanyizza nga bagamba nti abantu basoma bo tebabamanyi so nga n'oyo alondesa ku kyalo kino kyennyini ategerezeeko erya Kevin naye abadde omu ku abo abaliko ebifo bye beegwanyiza. Egwafojinga ebintu basoma abantu ebifo ebirala tebabaleeseewo tebaliiwo baliwa bakadewo abantu tutamanyi nga ekyalo. Kino kiwalirizza Registrar wa Greater Mukono okuddamu okuyimiriza okulonda kuno basobole okutereeza ensonga zino. Kubanga tetunakolawo okulonda ab'ekyalo batuula ne bakola baraza netusoma amannya gano tukakasa tebakikolako ati gye bali saawa zino tetusobola kubalimba atujja kugamba nti okulonda kubaddewo wano ng'ab'ekyalo tebaliiwo ng'akulira okulonda kwa Greater Mukono ekyalo kino ekyamulago nja kukomawo ng'abatuuze baffe gye bali. Kula 88 akatonyeze 8 Kyabasa y'obujjajja Prose Nalugo ne Mukono. Ate Semba Bulembeera mu kuddamu okulonda abakulembeze b'NRM mu bifo eby'enjawulo ebyalimu vulugo eyongedde okutabukira ddala omubaka wa gavumenti mu kitundu ekyo bw'akwatiddwa amataayi n'atuuka n'okukaaba.
Omusasi waffe Jimmy Sekabito kabituwe. Newankubadde okulonda mu bitundu bingi kwakomekerezeddwa. Essembabule naddala mu ssaza ly'Emiyaga waliwo ebyalo 8 ebibadde bikyagenda mu maaso n'okulonda. Ensasa geno ebadde Kanoni Muntuusi Town Council nga wano RDC Jane Francis Kagayi Banda abadde agenze ne DPC Twazaje Living Saako Diso Lieutenant Dennis Kutamba n'akiikiridde akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda Tayebwa Jonathan era wano bannakibiina kya NRM abawagizi ba General Emmanuel Lwashande yalangira edda okuvuganya omubaka Theodore Ssekikubo abamu kubo babadde bakutte emiggo. RDC oluyise ow'ebyokulonda abayiteyitire mu ebyo balina okugoberera balonde tebamulinze na kumalayo ne bamukwata ettaayi n'okumusindiikirizanga kwe batadde n'okumuvuma n'okumulangiranga bw'atalina kyayinza kubakola era wano ono alabiddwako ng'akulukusa amaziga. Abawagizi bano abamu babadde balina mu kwenywera walagi babadde bawaga nti bo tebayinza kuddamu kulonda kubanga okwabwe baakumala ku lunaku olwokubiri. Ekyewuunyisa bino byonna ebyokukwata RDC ettaayi bibadde bigenda mu maaso nga DPC Twazaje Living ne Diso Lieutenant Dennis Kutamba nga beetuulidde mu motoka yaabwe balaba bulungi ekigenda mu maaso nga mukama waabwe atulugunyizibwa era wano abakuumi ba General Emmanuel Lwasande basoose kugobawo n'omukumi wa RDC n'adda mu motoka. Wabula wano wennyini obunkenke bweyongedde. Omubaka ow'ekitundu kino Theodore Ssekikubo bw'avudde mu mbeera n'asitukira mu General Emmanuel Lwashande abadde amulumba nga amubuuza akyanoonya mu kifo kino n'amukwata jjeeke ng'enjogera y'ennaku zino n'oluvannyuma n'amusindika olwo abakuumi be ne bamubaka nga tannagwa ku ttaka era wano Lwasande avuddewo n'adda mu mmotoka ye. Oluvannyuma Tayebwa Jonathan ayimiriza buli kimu ekibadde kigenda mu maaso. Nze Jimmy Sekabito. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tiwabulwa agumizza bannamikago abakolagana ne gavumenti ye mu byobulamu. Agambye nti gavumenti yakwongera okuvujjirira ebyobulamu mu ggwanga lino okujjuuliriza eddibu eryavaawo eryajjawulo obuyambi Amerika bwe yasalako. President Museveni mubaka bw'atiisisa Minisita Robina Nabbanja ku mukolo abakugu kubakubaganyiriza ebirowoozo ku ngeri y'okuyambako okuvujjirira ekisaawe eky'ebyobulamu. Agambye nti gavumenti erina enteekateeka nnyingi ddala ez'okwongera ensimbi mu kisaawe ky'ebyobulamu. Okuva omukulembeze wa Amerika Donald Trump lwe yayisa ekiragiro ekiyimiriza obuvujjirizi naddala mu nsimbi ezaweebwanga amawanga amankusera okulwanyisa mukenenya n'endwadde endala omuli ne Uganda. Ebyobulamu mu nsi ez'enjawulo byatandika okutagala. Amerika yali limu ku mawanga agaali gasinga okukwasizaako Uganda mu kuvujjirira ebyobulamu era yali agivujjirira n'ebitundu 80 ku buli 100 ng'eyita mu kitongole kyayo ekya USAID n'ebitongole ebirala wabula obuyambi buno kaakano tebukyasuubirwa. President Museveni mubaka bw'atiisisa Minisita Robina Nabbanja ku mukolo ogubadde ku Speak Resort mu Munyonyo mu Kampala agambye nti gavumenti ezeeyongeza ku nsimbi zeewa ekisaawe ky'ebyobulamu nga n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-26 basuubira okussaamu triliyoni 4.47 okuziba eddibu kaakano eryajjawo. The financing of health services has increased nominally from Uganda's needs 1.271 trillion in the financial year 2015-2016 to 3.987 trillion in the year 2024 to now 4.47 trillion in the current financial year, that is 2025-2026. Although this financing is below the Abuja Declaration, Museveni era ategeezezza nti eggwanga lirina we lituuse mu kutereeza ebyobulamu byalyo. Lirina n'ebirooto eby'okwongera obuyiiya mu ngeri y'okukendeeza ensimbi esaasaanyizibwa abantu mu malwaliro n'okulwanyisa endwadde enkambwe. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyokusomesa abantu ku bujjanjabi ebitali bya malwaliro ku lwa Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achengo Ochero agambye nti gavumenti yakuteekesera ku nnyingo nnya okutereeza ebyobulamu bya Uganda omuli okuwandiisa abasawo okuva mu byalo n'okubasomesa ensuwa y'ebyobulamu ey'abantu bonna.
okukwata obulungi ensimbi ezigiweebwa okulwanyisa endwadde n'ebiringa ebyo. Buli parish genda kubaako ne community health worker extension work ng'asasulwa omusaala naye ng'akola ku kyalo okuyambako okutuusa ku by'obujjanjabi eby'okuziiza n'okujjanjaba okutono n'okukebera emisujja entunnunsi n'okubuulira abantu engeri gye bakwatamu nga bafunye embuto. Ekyokusatu twogedde ku kwongeramu ensimbi okuteekamu abasawo.